kiki kyengenda okwogerako olwaliro nkituumye nti Katonda bw'ayagala okubaako baataasa bwentyo bwe nkituumye. Oyinza n'okusala okuga nti Katonda akola atya bw'ayagala okubaako baataasa. Biki ebibaawo byogenda okuwulira mulibadde mbokungabako nti amiina. Nsoma Kuva 3 olusooka. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukoddomi we kabona we Midiyaani, n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi olw'omuliro okuva wakati w'ekisaka, n'atunuulira, laba ekisaka ekyo nga kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiirira. Olwokusatu Musa n'ayogera nti kanneekooloobye kati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusiiriira. Mukama bwe yalaba nga Musa yeekooloobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka, n'ayogera nti Musa, Musa. N'ayitaba nti nze nzuuno. N'ayogera nti tosembera wano, gyamu engatto zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge kubanga yatya okutunuulira Katonda. Olw'omusanvu Mukama n'ayogera nti ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe, era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri, bayingire mu nsi ennungi ate nga ngazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'Omukanani n'eky'Omukiiti n'eky'Omuamoli n'eky'Omuperezi n'eky'Omukiivi n'eky'Omuyebusi. Kale laba okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nange ndabye okubonaabona kwe bababonyaabonya Abamisiri. Kale nno jangu nange nakutuma eri Falaawo obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri. Ne bwe tusooka ne tuyimirira gy'oli ongambeko nti amiina. Bassebo ne bannyabo mbadde nga nkola sitade ku Bayibuli okumala akabanga, era nga neetegereza engeri Katonda gy'akolaganamu n'abantu, n'atuuka n'okubatuma naddala bw'abanga ayina abantu b'ayagala okutaasa. Nina amawulire amalungi gy'oli ndoza kangatandikireko nti Katonda ng'oggyeko ggwe by'oyitamu, Katonda alaba Uganda byeyitamu, ng'oggyeko ggwe by'oyogera ebyo by'oyimbirira mbu by'oyiseemu mbu ggwe, Katonda alaba ekika kyewammwe bye kiyitamu, Katonda alaba baganda bo bye bayitamu, Katonda alaba ab'ekyalo kyewammwe gy'osula bye bayitamu. Katonda amanyi ekinywesa abantu bewammwe walagi, akimanyi nti babulamu Musa. Katonda amanyi ekinywesa abantu bewammwe Bwakata, n'abo abanywa emmindi, n'abo abakyasamira. Bw'abatunuulira bw'ati tabalaba nga ggwe bw'obalaba, tabasalira musango nga ggwe bw'obasalira, ekibulamu akimanyi. Katonda anoonya Musa anaasobola okulokola ekika kyewammwe. Katonda ali ku muyiggo anoonya Musa asobola okulokola bamalaaya. Katonda ayigga Musa asobola omuyambira abeewammwe balekerawo okusamira.
wangi anoonya era bwazuula Musa ajja kuba amaze okufuna engeri gy'abataasa singa Katonda azuula Musa. Enjiri gyenyina gy'oli olwaleero yakunoonya ba Musa. Enjiri gyenyina y'olwaleero yakuyamba kutegeera lwaki obadde oyita mu byobadde oyitamu, lwaki olimu embeera gy'olimu, ekiteero kye wali, lwaki oli wano olwaleero, lwaki okutte Bayibuli, lwaki waze okusaba. Katonda ali ku mupango ki? Nyina amawulire amalungi kyoli ali mu kunoonya Musa. Anoonya ani? Musa. Lwakubanga ekibi kya Musa kiri kimu, nti ebigenda mu maaso tabitegeera era tasobola bivuunula. Tabitegeera ne bwe bibaawo tasobola bivuunula. Tamanyi lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kino kiri bwe kiti. Katonda ng'ali mu kunoonya n'okuteekateeka Musa, bingi nnyo ebibaawo. Ekimu ku byo, Musa abeera yakulira mu lubiri naye ngera Mukama yakipanga akulireyo, sijja gendayo nnyo eyo wala. Ekyokubiri, Musa ayakulira mu lubiri, Katonda bw'amala okukakasa nga buli kyonna kye yayagala alabe mu lubiri amaze okukiraba, Katonda akola omupango n'ajjayo Musa n'amugamba kati fuluma. Olw'okuba Musa tasobola bivuunula bino ebi invents. Musa tasobola kuvunula invents, tanza kuvunula bibaawo. Okufuluma mu lubiri takitegeera. He does not understand. Katonda ono yakola atya? Akulaba ng'oli mu lubiri, olya ne Falawo ku mmeeza, oli mu kweyagala, oli mu kulya layifu. Falawo akuyita mwana we, muwala wa Falawo akuyita naye mwana we, otambula n'abakungu. Katonda yakula atya ono? Bw'aba anoonya Musa ate ayina okusooka okunfulumya mu lubiri, okunfulumya mu lubiri. Katonda wakikula kyono anfulumye mu lubiri. Nze abadde alya ne Falawo, abadde atambula ng'omukungu, nga nina bansitulira ensawo, nga neebaka mu buliri bw'ebbeeyi, nga neeyagala ndya buli kyenjagala. Katonda wakikula kyono. Olw'okubanga ebibye byonna abibala, bw'amala okukakasa nti buli kyonna kyabadde ayagala Musa ayige nga kiyigira mu lubiri lwa Falawo, buli kyonna kyabadde ayagala Musa alabe, buli training yonna gyabadde ayagala Musa afune, kasita amala okugifuna ng'amugamba kati fuluma, kati fuluma nkutwale ku koosi eddako. Koosi ekola etya? Wali yambulira? Ojjukira omutwe gw'obubaka buno gugamba nti Katonda bw'aba ayina bayagala okutaasa. Katonda kankuweyo ekisooka, ngenda kuwa ebiwerako, kino kiteeke mu kkoona ly'omutwe gwo. Katonda bw'aba ayina bayagala okutaasa, Musa ayina kukulira mu lubiri. Ekisooka, Musa akulira wa? Kubanga Katonda bayagala okutaasa, Falawo yabatuntusa, yabakozesa, yabali obubi. Kati ate Katonda takutuma gy'otategeera, takutuma gy'otabeerangako, takutuma mu sisitimu gy'otamanyi. Akola ekisoboka oba kikwetagisa kusooka kukulira wa Falawo. Musa bw'obanga gw'oli balokola, sooka ogenda okulireyo otegeere Falawo w'atuula, Falawo w'aliira, Falawo w'atereka engoye, esitokisi, Falawo w'atereka obutunda. Falawo bw'ayogera bw'ati aba ategeeza ki? Bw'agola bw'ati omukono ategeeza ki? Ate bw'aba agize lugalo bw'ati Falawo ategeeza ki? You must be able, bw'obanga onoonunula abantu okubajja ewa Falawo, oteeka okubanga omanyi okuvunula Falawo. Kati abategeera bagenda bategeera. You must be able to interpret all the sign language of Pharaoh. Oteekwa okuba omanyi waasula, oteekwa okuba omanyi waatuula, oteekwa okuba omanyi wawabeera ku ssaawa mmeka. Banyikumwe wewulira lwaki wasooka kuba malaaya.
would God allow such a thing to happen? Banyi kumwe wewunya lwaki wasooka kufuwa mmindi? Olina n'embale zewajja mu buyaayi. Wewunya lwaki wayitira eyo yonna gye wayitira? Ndi wano kugamba teweesalira nnyo musango. Mukama yakiganya osooka okulireka ewa Falawo kubanga gwogenda okusobola okuddayo okugyayo abantu be abali e Misiri mu ewa Falawo. Awulira ngambeho nti amiina. Katonda ye yakiganya era y'ensonga lwaki tewafiirayo. Wangi nkidamu y'ensonga lwaki tewafiirayo. Songa wa Falawo si wangu, Emisiri si wangu. Abantu bangi bafiiriddeyo siriimu. N'abamu baali bakwano bo, watuulanga nabo, wayogeranga nabo, gwe wabajjanjaba paka kubaziika, watigukanga nabo, n'ebimu bye baakola wabikola. Oba oliawo wakola na bingi n'okusinga bye baakola. Naye Mukama yabikkako akasubi n'akuteekako akaveera n'akusabika n'agamba gwe tojja kufa, nakutwalayo butwaze wa Falawo, njagala okulirayo naye tojja kufiirayo kubanga gwe ngenda okukozesa ononaobeerekayo ogamba nti amiina. Number one, Katonda bw'aba n'alokola, bw'aba alina baanaataasa, akkiriza Musa ate Omwebbulaniya ate n'akulira mu lubiri lwa Falawo Omumisiri. And you are there for a divine purpose. Akuteekayo for a divine purpose. Nobeerayo sometimes naawe n'otuuka n'okukkiriza nti kirabika naawe oli mu Misiri. Musa yatuuka ku point where yali lied, where yali deceived, where yali convinced ng'alowooza nti kirabika naye muki sikyabawulira, ng'alowooza ndi muki. Kyangu nnyo okulowooza nti oli mu Misiri nga toli mu Misiri. Naye ng'oliyo for a divine purpose. Gwe teweewuunya wanywa otya enjaga, teweewuunya wafuuka otya malaaya, teweewuunya wasamira otya the whole of you. Ate bwe gwatuka obivaamu teweewuunya wabivaamu otya. Angi Katonda bw'amala okulaba nti otegedde enjaga bw'ebeera nga gande kati vaayo deeno, kati deeno. Lwaki wantwalayo Mukama? Nakutwalayo otegeere enjaga bw'ebeera n'abaginywa bwe balowooza ne bwe beeyisa. Kaakati bwe naagenda okutuma okuzaayo ojja kuba oyogerera ddala ku kintu ky'omanyi nga tewali naasobola kubuzaabuza nti enjaga ewuuma oba tewuuma. Ojja kuba oyogera ku kyotegeera. Nyabula singa wano abalokole bazze olwaleero. Wangi ani ali wano agamba nti nanywa ku walagi? Ani yanywa ku walagi kandabe emikono? Nga mwanywa walagi. Ani yanywa ku tonto ate? Kandabe abatonto nga wanywa ku tonto. Kino kika. Ani agendako mu ssabo? Abagenda mu ssabo njagala okulaba. Bannanga amasabo nga gafiirwa bakasitoma bangi. Ne bwe gagudde abaagalimu ne beefuula abalokose, ne beefuula bannabbi. Mubasudde nnyo. Mwe mwena mwaliko mu ssabo. Ayi Mukama Katonda. Kati kino kyengenda okubuuza kyetaaga omuntu nga yalokoka nnyo. Sikulimba kyetaaga ng'omuntu yalokoka ate n'alokokera ddala nga takwatibwa nsonyi kuwa Mukama gye yamujja. Wangi ani yafuuwa ku mmindi? Saabagambye kyetaaga mubalokole. Ayafuuwa ku mmindi omu, babiri, basatu, bana, bataano, naye ng'ate n'abatawanise nabo bawezeewezeewo. Nalongaga nti ye we yagenderayo emmindi zaali tezinnajja, zisinze kwala kaakati. Ani yagendako mu loogi?
muloje kanga nyimirire eno kanyimirire eno wali yagize bwanagategendi tonyononera amaka awo olaba kikyolaba Katonda yali ludda wanga ogendayo suulira yali luddawa yaliwo naye nakuganya ogende mu ssabo otegeere lubaale bwabeera kubanga wulira eno nsonga gyegenda okwogera nkulu nnyo wulira kubanga wulira Katonda abakulokola nga togenzeeko mu ssabo abantu abamu ku mmwe sigambye mwena naye abamu singa tewagendako mu ssabo twandikanze kugamba nti lubaale mubi nga tokkiriza era wali badde tuwakanyogani mubi atya ne kati kewagendayo ne bakkubirayo emiggo amayembe ne gakkuba emiggo n'enkoko yo ne bagibba ne bagirya eya Nalongo Madina enkoko gye babba yali yabbula akatali gyerabira n'okutuuka olwaleero era ayogera enjogerezi buli lwomujjukiza essabo ajjukira nkoko ye yabbulako ennene ngaaki omusajja gye yalya kakati oyo abakubanga teyagendayo eno bwe mba mubuulira abamu akagamba naye baali mpadde chansi neŋŋendayoko bulwaki batuyimbirira oba naye walungi gwomanyidde ku kyoba naye walungi ayagendayo ne bamubbirayo enkoko ye tabyogera kyova olaba gamba nti Mukama ayagala nnyo okulokola abakooye n'abazitoowereddwa abakoze eki Mukama ayagala nnyo okulokola abakooye n'abazitoowereddwa abantu bonna abatuwa trouble mu bulokole wano abatuwa trouble be bataakoowa abatalina gye bayitira abatalina gye balaga buli lwemwogera bwodaga nti era mwemulimba muvumirira nnyo omanyidde okukyoba nakyo kirungi naye ayanywa kuwala gye n'amubabula emimwa n'amufussa mu mpale n'agwa mu mwala bw'omugamba nti sitaani mubi ategeera mangu aga ndi musumba olyose n'okyogera sitaani mubi kubanga nange nakyerabirako yanywesa wala gye nenfuuka mu mpale oyo tiyetaaga kubuulira njiri nyingi abantu bona batabanya wano mubulokole ababuukabuuka bwalokoka bwagwa bwalokokamu bwagwa nga mulina mwegayira buli kaseera oluganda lokokera ddala oyo takowanga yajja n'alokoka naye nga tannakoowa ate nga Yesu ye yatunulira konsepti y'obulokole ng'abanagikkiriza ne babunywereramu ate ne babusiima ate ne babwagala be bakooye era abazitoowereddwa wangi ayaseerera n'agwako mu ttooyi bwe mumugyayo ategeera mangu kyemwogera bamuga nti gundi lekera okutambulira ku lukindukindu enkoma ezaabise ategeera mangu era avaawo maama aga naluli nagwayo banzijayo bwejja era amanyi ne pupu bwawonya kuba yaliyo Mukama yebazibwe gamba neiba oyo mugambe nti ntegedde lwaki otutawaanya otutawaanya lwakuba tokoowanga bwokimanyi ndi bayibuli egamba nti ayasonyibwa ebingi okwagala kwe kuba kungi olwozi etegeeza ki kubanga agenda okwetunuulira nga mu butuufu kankuwa ekyokulabirako kiri politiko naye mukimanyinize siri nnyo mwenna byabufuzi ndi politiko obuzaava nkuwa ekyokulabirako nkubulire mu Uganda yonna omuntu atasobola kuvuma Museveni ye Lwakasiisi mwe mwena ne bwe mujeema ne babakuba tiya gaasi tosobola mulabayo ye buli kintu akitegeera bamusiba n'obugere ne babusiba
n'omusango ne gusalwa nti waakufa nga buli naku olukyalindirira kolaki kumutta n'alaba bulabi nga bamulwisizaawo oli n'alyoka amusangayo naga ndi kale nkusonyiye fuluma kweganga afuluma nga aloota afuluma nga aloota kati oyo tosobola kumusingana nga naye agamba nti wooko tuwaaka era mwaga ndi mutambule ebintu byammwe era lwawulira nimwe munatambula yabeerako aga nti leka mmwe mwomwaladwa kuba temwina kyemwali mulabye. Ekyo kikuyigiriza ki mu bigambo byaffe eby'omwoyo? Abantu abaliko gye baava baagala nnyo Yesu, abalina bye baali bayiseemu, abalina gye bajjukira Yesu gye yabajja, abo ne bwasiiba enjala tagwa, ne bwasula enjala tagwa, tava ku Yesu. Agani mwe musiriwalire muli Yesu nze gye yanzija gwomanyiyo, naye abaana abatalina gye baali bavudde bano manya nalokoka kubanga bba wange alokose, manya nalokoka kubanga mukyala wange alokose, manya nagenda okulaba nga boosi alokose nenga ndi waaye omukazi tangoba ku mulimu bya bwereere nange nendokoka. Abo batawaanya amba neiba ni mukama ayambuleme kubanga yeggwe. Nalokoka nga njagala mwami siku lwanga ngoba. Era gwa yalokoka olw'omuntu yenna nga walokoka lwa muntu kubanga alokose, funa olunako ddemu olokoke, funa olunako olokoke byotegeera kubanga bweba walokoka muntu lwalifa naawe ojja kugwa, bwalifa ngaogwa kubanga ojja kutunula oli ogenda naye kati kozi ki ekyali kindokodde. Musajja ono ye yali andokodde ate kati yafudde, kanzireyo nnyo wala gye n'okukkuta nali sekkuse. Ngambye funa olunaku ddemu olokoke. Buli alokoka atekwa kubanga appreciatinga ng'asiima Yesu kye yamukolera era ng'ajjukira gye yamujja. Oyo nabawadde ekyokulabirako boyagala kankibaddiremu. Omuntu ajjukira gye yava nga wanene, obuntu obutonotono temumala gamusuula. Omuntu gwe balonze ku kkubo ng'emmotoka mwe yabadde ajjira yabadde yabisa omupiira naye nga yayabikira mitala Mariya n'atandika okutambuza ebigere ku mukaaga ogw'ekiro, ne bamulonda ekampiringisa. Oli namusibirako emmotoka nanga nti olaga wa nti Kampala, namugamba kale yingira wano otule nkutwaleko wangi. Kiba kya busiru bunene okutuuka mu kkubo n'alyoka agamba oli amuleetako nti tongulidde ku sooda, gwabasaabaze bo tobagulira ku sooda oba tongulira nzijaamu. Ebirala byonna ebikolwa mu mmotoka awo bigumira. Ate oba n'okuyisa obuyisa ekigambo mukamwa omuga nti mbadde njagala oyimirire nkole essusu, owulira nga tekijoga nti kansiba amazzi omusajja antuuse. Kwegamba oba omanyidde nnyo omuntu owa Prado ayakutadde mu mmotoka ku ssaawa 6 ogw'ekiro omuga nti yimiriramu awo nkole essusu. Buba butajjukira wa gye baakujje nangeri gye baakujjeeyo. Abamu kuffe lwaki olaba nga tuli mu bulokole nga tugumiikiriza byonna tujjukira omusajja gye yatujja wali wala. Yolengambako nti amiina. Nzizeyo ku bibuuzo byange bye nabuuzizza. Nabuuza abantu ab'enjawulo, ani yaliko mu kino, ani yaliko mu kino, ali yaliko mu kino. Lwaki nabibuuzizza? Eyo yonna gye wali Katonda yakuganya ogendeyo olw'ensonga esooka nginnyonnyodde. Eyokubiri, otegeera abaliyo bayita mu biki. Most likely, mpulira bulungi kino kyengenda okwogera ky'abantu bakulu. Most likely Musa bw'aba yakulira Misiri, Katonda ayagala nnyo bw'aba amutume Misiri wangi.
Musa gye yakulira Katonda bw'aba amutuma gy'atera okwagala okumutuma. Kati mmwe namwe abatudde wano abaava mu spheres ez'enjawulo, njagala ojjukire gwe wavaawa era eyo gye wava okozeeyo mulimu ki? Ayali malaaya, audience yo esooka eri mu bamalaaya, koolo yo esooka eri eyo. Eyo Katonda bayagala osooka osaggulenga kwegamba obalyawo ng'alyawo ebijanjaalo. Ayali omubbi, babbi bano baba nga tebannalokoka, tolina kye waakoze kubanga bategeera na buli bye bakola obitegeera. Ayali omuyaaye, batonafuna bayaaye ayanyiwa enyaga baba tojjukira abantu 3 5 abaalokoka okuyita mu kubuulirako. You cheating God. Waliko musabo, waliko musabo. Nalabye wano emikono gy'abantu abaŋŋamba nti baaliko abasamize. Bw'olaba nga tuwannabawo bantu 5 abasamize abalokoka okuyita mu effort yo, simanyi kyoligamba Mukama, kubanga yakuganya osookeyo obirabe obyetegereze ogenda obbaga nti mulokoke nga kyoyogerako okitegeera. Oli musuubuzi, abasuubuzi balokoka okuyita mu mikono gyo balokose. Bwe baba tebannalokoka genda weenenye. Tica Katonda akusuubira okubulira abatica enjiri, bajja kutegeera mangu kyogamba. Ekisooka byonna buli kye baasoma naye wakisoma, na buli kiwasoma bakisoma. Bwe baba baleetamu luno olugezigezi lwabwe olwa bikozi mayembe nangaazi ng'omugamba what are you talking about? Because muteeke wali wamusoma nga bwe namusoma. Yesu akwagala. Ani ategeera kye ngamba? Kubanga omulala bw'anaagenda okumugamba bamulizoningira ku levo ndala bagamba gwe nendoza gwe walokoka lwakuba tewasoma. Gamba you people who didn't go to school, there is something that you don't understand. Ekyo bw'aba akigamba owooluganda atunda enswa nga lekikyala gwakigamba, olaba argument bwetandikira ewala ennyo, kubanga asooka mujerega olw'okutunda enswa, namujerega buli kantu, namujerega engatto, namujerega empale, namujerega essaati, namujerega enviiri, waamalira omujerega ate batandika enjiri obudde buba bwagenze dda. Naye lekikyala bw'abanga amugamba okolokoka, naye lekikyala baba batandikidde mu maaso nnyo. Ani aliyo ngambeko nti amiina? Memba wa palamenti bw'abanga gwayogera naye memba wa palamenti batandikira ku peegi emu. Tewali yamuzza mabega, naye balokolemu eraba empale bwefaanana, naye balokolemu eraba engatto, naye ekyo Katonda yakikola kitegedde. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nolwekyo tonnasobola kuddayo kuyinfluensinga abantu abali mu industry yo, abali mu sifiya yo, abali mu kulevo yo, abali abakaliba nga gy'olina. You are cheating God. Kubanga yakolokola ategedde naga nti ono Musa engeri gye yakulira ewa Falaawo e Misiri ng'amanyi kompawundi bweyenkana, dayini ng'amanyi weeri, eddiira amanyi weriri, essowaani za Falaawo amanyi bwe ziri. Ono Musa gwe ngenda okuzaayo. Kale ekyukira omuntu oyo akulinaanye, kubanze ndi wala byenjogera abiyeewoma. Kati gwe amulinaanye muntandikireko omubuuze nti kati gwe gye wava waakajjayo bameka? Mubuuze ate omulemereko. Omugendi okujjako nga tonnavaayo, omugendi okujjako nga tonnavaayo bulungi, naye gye wava waakajjayo bameka? Mukama yebazibwe nnyo. Ekyokusatu, Katonda bw'ayagala okubaako bw'ataasa, ye Musa agenda okukozesebwa obbataasa. Kati bino biwulire nnyo bikulu bye bigabaddemu, gy'emitwe gy'emikulu ebigabaddemu. Endo he pays a price.
I think that's the unfortunate part about it. Moses pays a price. Bwabanga anakola kiri Katonda kyamuyisa okukola. Ekisooka mu byonna aba yakulira mu lubiri bulungi nnyo. Mukama n'amugamba nti wategedde tojja kusobola balokola ng'okyaliyo. Fuluma olubiri. Buli kye nakuleetera wano okuyiga omaze okukiyiga. Kati fuluma mu lubiri. Ebiddako awo ne Musa naye abikola tategeera kyakola. Kubanga mwemuli okwekandagira ku Falaawo. Mwemuli okutta Omumisiri n'amuziika mu musenyu. Mwemuli okwagala okutaasa Abayisirayiri ate ne bamwefuulira. Mwemuli okwegaana muwala wa Falaawo n'amugamba nze si gw'onzaala, nze nasudde amazima. Kyokka nga yeegaana kitiibwa agende mu kunyoomebwa, yeegaana bugagga agende mu bwavu. Mu realite mukulaba kuno okwokungulu. Era ebyo byonna bw'amala obikola bamutadde mu kkomera. Olwamujja mu kkomera ne bamugamba engeri gye wakulira wano tetujja kutta, naye tukugobye wano genda. N'afuluma wakati mu maziga, wakati mu nsonyi, wakati mu kunyoomebwa. Bayibuli yange egamba etya mu kitabo, kuba bamuwa condition ne bamugamba weegaane bye wayingiddemu, weegaane okukolagana n'Abayisirayiri kubanga baddu, weegaane okubayamba okuyoola omusenyu n'okubumba amatafaali, tukusonyiwe tukuzze mu lubiri, tukuwadde ennaku 7 osalewo ky'onoobeera. Bw'oba onookolagana n'Abayisirayiri tugenda kugoba mu lubiri. Bw'osalawo okubeekutulako tukuleka ne tukusonyiwa. Salawo. Bayibuli egamba etya mu Bebulaniya? Wulira omuwendo Musa gwe yasasula. Mwabatya okusasula emiwendo gy'oli mu Bayibuli yo? Gy'oli? Bebulaniya 12:3. Bebulaniya. Olw'okukkiriza Musa bwe yazaalibwa abazadde be ne bamukwekera emyezi 3 kubanga baamulabanga mulungi ne batatya kiragiro kya kabaka. Olw'okukkiriza Musa bwe yakula, ako kembadde njagala, olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa ng'omwana wa muwala wa Falaawo, ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi ewamu n'abantu ba Katonda, okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu, ng'alowooza ekivume kya Kristo okubanga obugagga obusinga ebintu eby'Emisiri, kubanga yeekaliriza nnyo empeera eyo. Osubidde okugamba amina abagyogerera. Olw'abirimu 7 olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka, kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Ebyo by'abantu bakulu, era nange abakubye engalo bwe baba batono seewuunya, byabakulu bokka. Kikyolabyawo paying a price in advance, okuva gy'obadde olw'okuyitibwa Katonda kwakuyise, okwerekereza ogendemu ekyo Katonda kyakwagaza, okufuluma olubiri nga ye Katonda yagenda okufunamu kubanga alina bayagala okutaasa, okwegaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo, emperor, for the sake of knowing God. Musa naga nti sorry madam, munange ebbanga lyonna obadde nga maama wange, naye nazudde amazima n'enzuula ebyafaayo, nze siri mu Misiri, nakulirawo bukulizi, I'm so sorry, ngenze. Abantu bonna ne baseka ne bagamba ani yamuloze? Price ezimu bw'oba ogisasula obanga gwe baaloze, era abantu bagamba nange abantu baaloze omwana oyo, abantu bannange baaloze omwana oyo. Omwana abadde atula ne Falaawo n'abagamba I'm so sorry, ngenze kukola kwagala kwa Katonda. Ani awulira ngambeko nti amina? N'afuluma. Omanyi bw'afuluma gy'alaga? Agenda Midiani. Ava mu lubiri agenda ku kyalo kiri eyo mu ssaza ly'e Midiani. Bw'atuukayo atandikira ku 0. Egye tuyita course number 2. Ali ku course endala kati. Course
yakumukamulamu Lumisiri lwonna kose biki ebigirimu biki ebisinganibwa mu kose eno mulimu okulwanirira abawala ba Yesero ng'abavubuka b'okukyalo babagaana okusena amazzi ate Musa abadde prince omulangira kati ali mu kubagana n'abavubuka bakukyalo muleka abawala basena amazzi muleka abawala banywese ente zaabwe. What a level takomye ku ekyo bamutusize wake wa Yesero bamuwanjuddeyo bagambye sebo taata ekisajja kino bakiyita ekisajja kino kituyambye kitusenedde amazzi kituyambye okunywesa ensolo zaffe tukisanzeeyo ku luzzi naye kirabika kiri homeless tekirina wekisula. Yesero naga ndi nja kuweewa okusula ojja kusula mu kayumba k'embwa wali namuwa akayumba k'embwa abadde asulawa mukyaliyo abadde asulawa mu lubiri kati ali ku price asasula ali mu kuteekebwa kubanga Katonda waliwo omulimu gw'ayagala omukozesa. Ku mulembe guno si bangi abayinza okukubira ebyo mu ngalo abantu baagala bintu birala nnyo okuwulira. Ali mu kusasula muwendo. Bayibuli egamba etya n'abeere wa Yesero n'akola ebyamagezi neyeetowaza n'ayasa enku n'atyaba enku n'asena amazzi n'ayoza engoye za Yesero n'amuwa ekibaluwa n'amugamba gwogenda okulundanga ente zange kaakati. Kozi eri ewa Falawo yali ani? Mwagala amazima yali ani? Mulangira kati ali ku ntaalunda naye nga musanyufu nga teyemulugunya nga tayomba ng'amanyi nti God is up to something. Katonda alabika alina kyaliko teyalinganyiza kuyita mu bino byonna kirabika Katonda alina kyaliko. Ku mulembe guno tukyayinza okufunayo abantu abategeera nga tebayomba nga tebemulugunya nga basanyufu nga bayita mu bye bayitamu nga bwe bagamba nti kirabika Katonda alina kyaliko. Ku mulembe guno bakyafulika abasobola okutegeera nti wakati mu butalya bulungi wakati mu butakola mulimu mulungi wakati nga ninga anyomebwa wakati nga ninga atambuza ebigere kirabika Katonda alina kyaliko. Bakyaliyo abasobola okulaba Katonda wakati mu mbeera enzibu nga balaba Mukama era nga bamulaba nga bagamba nti kirabika Katonda alina kyaliko. Nalonda ente wakati mu bwesigwa. Bayibuli tegamba nti n'ayomba ne Yesero okumubuuza nti sente zinaabanga mmeka oba omugamba nti lwaki onnundisa nnyo ente naga nti ente zino nzirunda naye ndabika nzirunda temporary kirabika sizalubeerera. Ezo engalo zikiikirira abategedde nnunda ente zino naye sigenda zirunda lubeerera kirabika eno process natamanyi luzungu kwogere gamba nti process kirabika eno process kirabika Mukama alina wampisa kirabika this is part of the process. Waliwo wendaga wano wendi si wengenda okubeera emirembe n'emirembe kirabika waliwo wendaga gambye amina nina wendaga ente zino nzirunda temporary. Yesero musenera mazzi temporary mpitiddewo buyitisi si wengenda okubeera emirembe n'emirembe. Katonda si mulalu tayinza kunzija mu lubiri nandeeta nfiire wano ndabika mpitiddewo buyitisi. gye bali abategeera ebyo n'azirunda gamba nti azirunze. Maama nnyabo olunaku lwali lumu yali ng'azirunda n'alyoka atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Bayibuli ganti wakati mu kuzirunda wakati mukola ki n'alaba ekisaka ky'omuliro nga kyaka. Kati ngenda kubuulira male ekyo ekisaka bakiraba olunda ekyo ekisaka kyaka omuliro tekisiŋŋanibwa mu lubiri ewa Falaawo muli ekisaka ekyaka Katonda mwayogerera tebakirabira mu lubiri lwa Falaawo. Mwe mwenna abawoza Mukama olunaku lumu ojja ondabikire nje njogereko naawe ojja ondabika ekirooto ondaga okwolesebwa era Mukama obanga ddala gy'oli obanga Mukama ddala okyaliyo olunaku lumu nje nkulabe
ekisaka Katonda mwayogerera tebakirabira mu lubiri ewa Falaawo. Wangi nkugamba ekyo njagala okugamba. Are you ready? Wenyweze kinene ekyo ekisaka tebakiraba ng'okyafumba ewa Haji gy'ofumba nga namba 4. Chodda wa Haji noga ayi Mukama obanga oyagalira ddala nviire ddala ewa Haji wano wenfumba nga namba 4 ojonera gobanga ddala oyagala ndekerawo okubeera namba 4 bakokyondaga obanga oyagala nviirewo bakekyondaga yakikulagadde nti oli wakyamu. Okwagala akwagala, okoloka walokoka, oli mwana we. Naye ekisaka ekivaamu eddoboozi erigamba nti nkuyise jangu, waliwo woova ofuluma wa Falaawo n'ofuluma oyimirira mu maaso ga Falaawo n'omugandi Katonda alabika yandeeta wano mbeereko byenjiga mbiyize. Falaawo Haji munange mbadde nkusaba onte ngende, tetuyombye tetulwanye n'obwana bwo buno bubiri mbukuzaddemu naawe obunzaddemu, naye ekyokubanga ndi namba 4 tekiriiyo. Mbadde nkusaba bwonsanganga mu kkubo tubuuzaganye n'obwana buweerere, nze sikuinako olutalo naawe tolunteekako, nazudde buzuuzi nti omulokole tabeera namba 4 mu maka g'omusajja gwe yasiŋŋana ne bakyala be. Nolwekyo taata Falaawo wange weeraba munnange ŋŋenze. Kati waliwo abanaatera okufuluma ekyaki, waliwo abagendera bwolaba omuntu agenda omanya nti bimulemeredde kakati enjiri emukaluubiridde. Waliwo eddoboozi lyotaliwulira ng'oliwa Falaawo, waliwo ekisaka kyotaliraba ng'oliwani wa Falaawo. Doesn't matter oba wakalindira emyaka emeka. Abaala bayita ekisaka babeera basasudde omuwendo. Abaala b'ekisaka ekyo babeera basasudde omuwendo. Era no njebuuliridde nze mmanyi we naamalako ewiiki. Sikulimba eno bw'olaba nga yadda mpadde olwabiri omanye mpadde. Ekisaka abakiraba babeera bafulumye wani. Kati mbuuliza neiba nti wandyagadde okulaba ekisaka? Mubuuze, wandyagadde okulaba ekisaka ekyaka n'omuliro? Kati ewa Falaawo ofulumayo ddi? Mubuuze, ofuluma ddi ewa Falaawo? Malirize ulira bwe maliriza. Wakati mu kisaka nga kyaka nono Musa ng'alunda ente za mukama we nga naye kankyero kyaka oba mulimu ki, nkuba akafaananyi nga ndaba omulangira wa Misiri ali kutala alunda nte mu lugabire, emimwa gibabuse, ensi temutegeera. Abamusanga mu ddungu bamubuuza, Musa ani yakuloga? Musanga mwali alaifu, simwe mwalirwananga Falaawo nga mulya ku meza ya dayiningi, yemanyanga dayiningi ya Falaawo. Ani yaloga omwana wattu ono? Kyemmanyi nawe waliwo ababikubuuza eyo, babuuza yakuloga ekyakuviirako okulokoka bakibuuza. Bagambe tewali yali andoze, njagala kulaba kisaka. Tewandoganda, njagala kulaba kisaka. Bayibuli egamba Musa ne yeetolola ekisaka mpola mpola bw'ati. Abali mu kukyetolola kumbe kabaka w'abakabaka yasonzedde ali mu kisaka. N'alyoka amugamba Musa, Mukama gwa Musa, olabika obitegedde. Abitegedde. Musa n'agamba wangi. N'amugamba nti jjamu mangu engatto zo, kubanga ekifo w'oyimiridde kifo kitukuvu. N'agattako ebigambo bino nti nzize nkulabikire mu kisaka. Nze Katonda wa kitaawo owa Ibulayimu,
owa Isaaka, owate owa Yakobo, Katonda wa kitaawo. Ekindese si kirala, ndabye okukaaba kw'abaana ba Isirayiri, ndabye emigugu gye babatikka, ndabye amaziga gaabwe, mpulidde eddoboozi lyabwe nga lituuka gye ndi. Ku lw'abo ababakozi kyenvudde nzika okubawonya, era kati gwe gwe njagala okutuma oddeyo oba nzigireyo, kubanga gwe waliyo. Oyagala okuwulira bino bye ngenda okwogera? Katonda alina baayagala okutaasa. Gye bali? Wali abakaaba Katonda bayagala okutaasa? Wali abanywa walagi nga n'emimwa gigudde olubege, n'amatama nga gabazimba, n'emimwa nga gyamyukirira nga egiriko lipusitiiki, nga ne walinye wonna entuyo ziwunya walagi? Gye bali bwe batonga Katonda ayagala obajjayo? Waliyo be basazesaze emisale ku kabina, mu mugongo, mu feesi? Gye bali? Waliyo abali mu kwetunda? Waliyo abali mu bubbi? Katonda alabye okaaba kwabwe. Katonda alabye okaaba kwabwe. Ab'ekika kyewammwe bakaaba nga banoonya n'abataasa. Katonda kyeyava alokola gwe, akwerage mu kisaka, ayogereko naawe, akuteeketeeke wangi, akuzeeyo obanunule, era gwe ogenda obanunula. Kyova nga Katonda agenda kukola kyonna ekisoboka akuwe buli ekyetaagisa onunule abantu be. Katonda bw'ayagala okubaako baataasa, akwata Musa n'amugjayo, n'aganya abereke wa Falaawo, n'amuteekateeka bulungi wangi, n'abaako wamuyisiza ewa Yesero nga wazibuzibu, n'amulabikira mu kisaka, n'alyoka mugamba kati gwe gwe nteeseteese, njagala oddeyo bannyambire, bantaasize. Kakati nno bw'oli wano gamba nti mission number 1 gw'ogenda okubeera omulokozi w'abantu ba Katonda. Abamu b'ogenda okulokola bali mu kika kyewammwe, abala bali gy'okolera, abala bali gy'osula, abala bali gy'owasomera. Katonda gwe yajjayo akuteeketeeke, era nze nnyina obukakafu ng'akuteeseteese. Tandika okweraba nga gwe Musa ow'ekika kyewammwe, weerabe nga gwe Musa owa community eyo gye wavaamu, weerabe nga gwe Musa oweeyo gy'osula, weerabe nga gwe Musa. Na wano mu kyaki waliwo abantu abamu nga gwe Musa waabwe, wano wenyini we tuli waliwo abantu abamu nga gwe Musa waabwe. Tandika okweraba nga Musa. Wuliriza nnyo eddoboozi eriva mu kisaka kyeryogera. Bw'omala ekkiwulira ebyokwekwipinga, okuwa ebyokukozesa, eddoboozi erikutuma, ebyo bya Katonda. Mukama abampeera omukisa. Yimirira.